sagala bya bufuzi ne life so sagala muntu ayawula bantu ng'abantu oba wapate ki oba wapate ki ffe tuli bantu ogurutalo n'omukiga wiitu tetwegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula. Ewa David Lutalo bibi kyamuwunyidde dda kubanga okugenda n'oyogera mu bantu ng'ogezaako okugoba bannayuganda ku politics obanga abaawudde ku ddembe lyabwe. Munnayuganda w'olwaleero eddembe lye politics kubanga alaba nti ebigenda mu maaso si bwe birina okutambula. Tulaba nti tewali muntu ayinza kutuyamba tukyusiza ggwanga lyaffe. Bannayuganda ffennyini tulina okukwatira awamu ne twekyusiza eggwanga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva yavaayo ne yeesowolayo mu by'obufuzi. Bannayuganda baazibuka amaaso era okuva olwo baategeera nti politics atukwatako kyenkanyi ffenna nga bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Bannabyabufuzi ababeerangawo baalinga batubuzaabuza era nga batugamba kimu mmwe mubitulekere. Ssaawa y'okulonda bw'etuuka mugende mulonde ebisigadde mubitulekere. Wabula Kyagulanyi Ssentamu yajja n'agamba nedda, bannabyabufuzi abaliwo balinga batayagala nkyukakyuka. Bw'olonda munnayuganda buvunaanyizibwa bwo okukuuma akaluluko, singa bakazannyiramu buvunaanyizibwa bwo okukalwanirira. Akati nga munnayuganda kitegeeza nti olina okulwanirira eggwanga lyo kyenkanyi. N'olwekyo buli munnayuganda emirembe gye nkugambye nti politics kulaba nti Mwami Museveni alemedde mu buyinza emyaka gyonna tumugyawo ne tumuzza ettale ne tusobola okwetereereza eggwanga lyaffe Uganda. Naye bakozesa abayimbi abalina platforms ennene ne bajja babagambe badaivatinge bannayuganda babajje ku mulamwa gw'ebyobufuzi kubanga bakimanyi nti buli munnayuganda lwafokasinga ennyo ku byobufuzi baba tebalina babagenda kunywa mazzi ne minshoni zaabwe ze bateekateeka okuyisaawo ziba tezisobola kugguka kuba bakimanyi bulungi buli munnayuganda tutaddeko amaaso. Nabwe gutyo David Lutalo baamuwadde eddiiru ajja ayiseewo obubaka bwe kubanga bakimanyi nti alina abamugoberera bangi. Bw'anaayogera bangi bajja kuwuliriza mu bigambo bye bagambe owaaye bino katubiveemu. Wabula bannayuganda yabasanze bayonta nnyo olw'okuba nti bayayanira enkyukakyuka ebbanga lyonna tebagiraba kyokka nga balina okwerwanirira ate omuntu gwe basuubira abagambye nti ebyobufuzi mubiveeko. Nze siri munnabyabufuzi era temukkiriza nammwe okugenda bannabyabufuzi ababalimbalimba. Nga mu buli ngeri munnayuganda afumiitiriza alowooza nti bannabyabufuzi kyawo be tugenda nabo abatulimbalimba. Mu kadde kano His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yaliwo ng'owa opposition ow'amaanyi era yagobererwa bannayuganda abangi. Tulowooze nti David Lutalo gw'agamba nti yatulimbalimba tumuveeko. Awo bannayuganda babadde tebasobola mumulinza nga mu buli ngeri balina okumwambalira. Bwe batyo bamulabudde nti yeegendereze alabire ku abo abaaliwo kubanga abayimbi bangi babaddewo nga bayimbi balungi nnyo era nga bayimba ne ku nsonga eziruma eggwanga Uganda. Bannayuganda baabaagala kubanga tebaziyimbako mulundi gumu seebiri. Naye olw'ensobi entono ennyo olw'okwagala okulya obusente bwa Mwami Museveni ne bava ku mulamwa, bannayuganda beerabira ennyimba ze baayimba ezirwanirira eddembe lya munnayuganda ne babayisaamu eggaali olw'okulya obusimbi. Ne gye buli eno obanoonya tolina oyinza kubasanga. Kakati David Lutalo bw'alabira ku bantu ng'abo ayigamu ki? Twalina Ronald Mayinja olwaliro kyalina oyinza okumusanga naye ng'ennyimba ze yayimba zaali mpitirivu obungi nga zirumirirwa ggwanga Uganda ziraga okunyigirizibwa kwe tuyitamu nga bannayuganda. Alien Skin yavaayo n'akola erinnya lye mu mpolampola n'alizimba era n'akwatayo naye ekyamusudde kimu kwemoolera ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati David Lutalo nga mu buli ngeri yonna kasita ayimiridde mu ngatto z'ebyobufuzi bannayuganda bateekwa kumwambalira. Bw'oba omanyi tosiikangako lwa gavumenti eno, bw'oba omanyi toliiko bulemu bwa gavumenti eno, bw'oba omanyi toyavuwazibwangako lwa gavumenti eno, mbadde nkusaba weesonyiwe ekintu kuduulira bannayuganda abanyigirizibwa. Teweerimbikanga mu kitiibwa kyo, teweerimbikanga mu ttutumu lyo, teweerimbikanga mu titles zo okuvvoola bannayuganda abanyigirizibwa. Olowooza olw'okuba oli wa kitiibwa oba oli munnaddiini oba oli wa ttutumu togambweko. Njagala okubategeeza buli muntu yenna ng'ola bannayuganda abanyigirizibwa ne bw'oliba wa kikaaki, ne bw'oliba wa kitiibwa otya, ne bw'oliba munnaddiini, nja kujja nkugambeko nkubuulira amazima. Weewaawo sijja kukuvuma
naye nja kubuulira point ku point ate enkambwe ennyo n'okusinga ebivumo so ako kawoningi mbadde njagala mukafune bulungi. Essaawa eno nninganga kapa eyazadde abaana. Kapa bw'ezaala abaana ekanga erondemu emiyaayu n'abaana abaddala. Nzikiriza nti waliwo abagenda batandika okubungeesa eŋŋambo yeekolera tukkoye obuukira buli kimu abanjagala abastruggle abatuufu banjagalira ddala. Ne bwe nnaasigaza abantu babiri abanjagalira ddala olw'enkyukakyuka ya Uganda mu abangi mugende kitegeeza temwali bange ye mmwe miyaayu mu kapa. Oba ntegeerekese bulungi ba sweet ntegeerekese bulungi ndowooza ndi ku minzaani essaawa eno mpima abantu batuufu abali mu struggle n'abatwerimbiseemu. Waliwo enkola ey'abawagizi ba NRM singa tubaako kye twogedde ekiri sensitive. Bannange baanammwe mugenda tutamya struggle n'ebirala ne gwotalabangako nga commentingako mugenda tutamya struggle Kyagulanyi weegobeeko abantu abalinga bano aleeteggwe agobe Tongo aleeteggwe agobe Lumbuya aleeteggwe. So mbadde njagala okubategeesaako temukozesanga ebitiibwa byammwe kamubeere bannaddiini kamubeere nga bakulembeze bannono kamubeere nga bayimbi oba ettutumu lyammwe okukkakkanya bannayuganda abanyigirizibwa. Nze wendi kuwankaaki nkiddamu nze wendi kuwankaaki. Kakati David Lutalo wambwa waddalu naye nga gwamutakudde nti kanda bajja kukuluma. Waliwo abayimbi abawagira NRM nga Kaziwe Dani Ragadi betumanyidde ddala obulungi nti Ragadi wa NRM lukulwe era ng'akolera mu office ya Operation Wealth Creation ekulemberwa muto wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni gwe bayita Salimu Salekale wakandana. Naye ku ffe ani yali avuddeyo n'ayolekeza ebigambo eby'obusago eri Ragaddani Kaziwe. Mugamba nti tubuukira buli kimu okwogera ennyo si kwe kutwala entebe bali abaana bawalampa buli muntu naye Ragadi gwe tumanyi nti wa NRM lukulwe nga ye tetumwogerangako. Kyekiri kyegambye nti wambwa waddalu nga gw'omutakudde nti kandabe ajja kukulumira bwerere. Ffe tetuli bagwi baddalu kubanga Lutalo obaddengayo nga tukimanyi owagira Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate ng'era ddembe lyo by the way ddembe ly'okuwagira Museveni naye ate si ddembe lyo okuŋŋoola abanyigirizibwa era bw'oli baŋŋoola n'obatwala nti basiga bukyayi. Abalwanirira okufuna obwenkanya mu nfa z'abaana baabwe abalwanirira okufuna obwenkanya olw'okuba batuusibwako obulemu abalwanirira okuzza emmaali yaabwe yabawambibwako abalwanirira okuzza ebibanja byabwe kwe baasenda abafu baabwe bojja n'obagamba nti bazannya ebyobufuzi eby'okusiga obukyayi era mmwe temubirimu baba bajja kuwa. So wambwa waddalu nga gw'omutakudde nti kandabe mu butuufu muganda wange Lutalo aba agenda kukuluma kubanga Ragadi gy'ali wa NRM teri yali amwogeddeko. Kaakati Lutalo mu buli kika mubaamu abaana bakasiru naye nga kasiru oyo si musango gw'okubeera nga tayogera aba yatondebwa nga kasiru. Kaakati Lutalo tubadde tukulabanga kasiru mu kika era ng'ebigenda mu maaso tetukusabaako komenti yadde eddoboozi lyo kubanga tukimanyi nti oli kasiru. Kasiru lwasoose okwogera atandikidde mu kuvuma nnyina na kitaawe tumuyite tutya oyo. Kasiru lwasoose okwogera atandikidde mu kuvuma nnyina na kitaawe. Bw'ogamba nti gwe toli mu nnabyabufuzi era teweetaba mu byabufuzi era tebakuteeka mu byabufuzi singa osanga ng'ekibanja nga kuliko akapande nti this plot oba this land is not for sale tandikirawo okunoonya ab'ekika eryo ettaka lye libeera litundibwa. Omuntu yenna akola statement nti siri mu nnabyabufuzi nga teryagimubuuzizza wallahi ya Mungu oyo yabeera mu nnabyabufuzi lukulwe kali akapande kenjogeddeko. Bw'olaba akapande ku kibanja this plot is not for sale this land is not for sale manya ab'ekika balinamu obugulumbo bakyanoonya kukkaanya then batunde. Era bw'obeera buloka tandika okubanoonyezawo ekyo kyekibanja ekibeera kitundibwa ddala kubanga ekibanja ekitatundibwa tekyetaagisaako kapande. Kati ne munnabya n'omuntu atali mu nnabyabufuzi teweetaaga kwekubira kalango. David Lutalo obadde mu music industry okuva 2007
kuva lwasamba akadika kapapala wamufulumya 27 na hitinga 28 katugambo badde mu music industry emyaka 15 ani yali akugambye konti oli munnabyabufuzi era ebbanga lyomaze ng'osirise ani yali akusonzeemu lwaki kati weeteekako akapande nti nze siri munnabyabufuzi akabonero ak'essimbalaala nti David Lutalo kati yayingiridde eddala ery'obufuzi. David Lutalo ekyo ekikutembye si lubaale kitambo muganda wange Lutalo ekyo ekikutembye okweŋŋanga bannankyukakyuka si lubaale ekyo kitambo kijja kwamuka oyagala toyagala kubanga kuffe teri yali akubangizaako ddoboozi lyo teri yali avuddeyo n'agala Lutalo ng'osirise nnyo teri yali akukakkanyizaako essaawa eno yeggwavaayo tetubeera mu byabufuzi byakwawulayawula mu bantu bannange ffe tuli bayimbi mutuleke lwaki tewayogedde ku by'abayimbi ekigambo politics wabadde oyisa kyaki mu kamwako nga toli munnabyabufuzi nze seetunda bannange nze seetunda yererere omukazi ng'oli hajati omusajja singa akukusanga n'akukwana n'omugaa nze seetunda nvaako nze seetunda kitegeeza hajati agamba jombo wowo oyambadde ga bwereere weeryamu kubanga ono abadde akwanye bukwanyi tannagambako nti ssente mmeka okwesanyusaamu kati noono David Lutalo agamba nti si munnabyabufuzi. David Lutalo senga nkubuuza ebyobufuzi kyeki osobola okukinnyanikula bulungi singa nkuwa ekitabo ondefiningire ekigambo byabufuzi okingaziize ongaziize politics ongaziize ne bapolitician n'ekigambo politician omuntu politician yatya osobola okukingaziiza obulungi mwana tuffe nanno ojja kwesanga ng'oba tetuli bapolitician wadde nga twogera ku byobufuzi naye ate decisions ezikolebwa gwe boolowooza nti be bapolitician ate munnange ziwunzika zikosezza boolowooza nti si bapolitician kubanga decision ekolebwa politician yereetera emulago obutabaayo ddagala decision ekolebwa politician yereetera okufiira ku nguudo ng'ez'enguudo politician yaziri decision ekolebwa politician yereeta ebyensoma okukonziba kati bw'oba tomanyi kigambo politics nga tosobola kwawula muntu politician njagala okukutegeeza ku buli munnayuganda today ali mu byabufuzi ebyobufuzi byo oyinza obutabibaamu naye ate byo bisobola okukubaamu waliwo omuyimbi yagamba yafa nofa nti siri mu kintu wabula ate kyekintu kyekindimu ne bw'otaba mu sisitimu ya byabufuzi ebyobufuzi byo bisobola okukubaamu naawe David Lutalo oli munnabyabufuzi lwakuba tomanyi nti oli munnabyabufuzi olw'entegeera y'entono. David Lutalo matandika tikuba memize emivundu Uganda niye yakwola mukwano gwange gwe mmanyi obulungi ndadandandadadde ebyo byali byabufuzi wali oyogera ku Uganda naawe gy'otakyategeera that was politics though. Omuyimbi asooka okuba hit nga naye tamanyi nti akubye hit kakati omuntu yenna asobola okwogera ekigambo ky'ebyobufuzi naye nga tamanyi nti ali mu kukola byabufuzi. Tebatwagala batusosola abaavu babonabona mu kukola lwakuba mukama wagereka bw'atyo bw'aba yakutegekera bwavu epole mwana wagundi bambi tebatwagala batulaba pule bani olowooza wali ogamba bani beba betuweereza okutukiikirira ne batatufaako ne batwerabira nga bamaze okutuuka mu ntebe omuntu mulungi kubalala naye nzaganyi yefuula alumirirwa aliwa ebyo byabufuzi. Genda wetegereze video yo janjaba. Genda wetegereze video yo janjaba David Lutalo olabe
director wa video yalaga ebijambia yalaga kidi ebyali e Masaka actually kwolo wali prophet wabira kula nti bijja oba wali oyimba ku byali wammwe Luweero ebyo byali bya bufuzi kati ebyobufuzi osobola okubibaamu with or without your knowledge kyannaku nnyera kya buswavu nti abalya ssente ez'omwiwa w'omusolo oba ez'abannabyabufuzi ate yakugamba nti siri munnabyabufuzi oli mugwi wa ddalu oluyimba lwe wayimba nti Sylvia Ontabula ne lugenda ne lunoonyeza oyo omukazi Sylvia Egomba akalulu lwali lwa mupiira lwali lwa lubaale ssebo lwali lwa church oba lwali lwa byabufuzi. So muganda wange David, next time bw'oba omantaala tomantaalira mu bantu banyigirizibwa. Situbeera mu byabufuzi byawulayawula mu bantu byawulayawula mu bantu waliyo ebyobufuzi ebigatta abantu oli mugwi wa ddalu. Kawaba Amerika essaawa eno Trump ali mu mbuga z'amateeka lwa byabufuzi. Kawabewa ebyobufuzi kitegeeza opposite. Mu opposite obeera ne opponent. Buli lw'obeera ne opponent kitegeeza temugatta ndowooza. Ng'ekyabaleetera obutagatta ndowooza ekyakutwala ku opposite y'oli n'oyawukana kw'oli waliwo obutakkaanya oba by'otakkiriziganya nabyo ne kibaawula. Kakati ebyobufuzi ni kesi tobimanyi bitegeeza kwawulayawula mu bantu, bitegeeza kubeera ku ludda lulala nga n'omulala ali ku ludda lulala ne madiini oba mu bwakatonda naye eriyo ebyobufuzi kubanga ate faaza tasobola kujja kibuli bwakulembera esswala olw'okuba tuli bumu tetulina kweyawulayawulamu. La ebyobufuzi kitegeeza kwawukana. Ebyobufuzi kitegeeza buli omu kubeera ku sayidi ye n'omulala ng'ali ku sayidi ye naye ate ekiwayi kya sayidi yo singa kiba nga kyekyatta muganda wange tonsuubira okupuliikinga obumu. Nkiddamu ekiwayi kya sayidi yo bwe kiba kyekyatta Rita Nabukenya, bwe kiba kyekyatta Dani Kyeyune, bwe kiba kyekyatta Yasini Kawuma, ekikolwa ekyo kye baakola kyekyasooka otwawulayawulamu. Baakola okwawulayawula mu practical. Kati ffeno tukukolera mu theory naye ng'abo be baasiga ensigo ey'okwawulayawula mu bantu. Kubanga botto omwana wange enkya toyinza kujja mu maka gange no preachinga unity ng'ate gwe omutima gwange waguteeka mu divisioni. Kakati muganda wange David Lutalo eyo statement gye wakoze yalivudde mu muntu omulala oba ava Egomba oba ava Kyotera oba ava Ekifuuta oba ava Ekyamakata oba ava Eryantonde naye nga siggwe David Lutalo ow'eruweero, nga siggwe Daudi Lutalo ow'eruweero ewali obuwangwa b'abantu. Abantu b'eruweero bakutunuulira ne bagamba wasirika kyalyokke wadde nga bulijjo kituluma naye ate lwavuddeyo okwogera avumye ffe Magufa y'oli omwana Kasiru gwe nayogeddeko mu buli kika wabaayo Kasiru era si musango gwe okubanga tayogera katagayogera ku bigera mu maaso waka ne lwasoose okwogera n'avuma nnyina David Lutalo. Are you sure abantu b'eruweero gy'ova eyo statement bagiwagidde? Are you sure bagifiirinze? Twagala byabufuzi bano bali mu twawulayawulamu ffe tuli bayimbi. Gwani akuyisa omusamize? Ani agambye nti oli MP? Ani agambye nti oli kansula? Ani agambye nti oli ki? Ffenna tukimanyi nti muli bayimbi naye nga bw'obeera omuyimbi nga toli munnabyabufuzi Sylvia najja n'akusasula ssente nti nnyimbiraayo akayimba kitegeeza mu position mw'oli ng'omuyimbi osobola ate okuinfluensingiramu politically nti mulondo ono
bwe kiba ng'osobola okuinfluencingiramu politically nti mulondo ono lwaki we battajjakana nadduli munnaluweero munno togambako nti kino kikyamu era munnayuganda bwakugamba nti kyogereko ze siri munnabyabufuzi temunteeka mu byabufuzi yammwe ebyawulayawula mu bantu singa omuyimbi osalawo noga nti siri munnabyabufuzi kalaasi kabe kalaasi Matovu Moses yaganze siri munnabyabufuzi kyokka ng'ate era ne munda talinayo kajoozi